Bannayuganda mwenna abatuwuliriza abali mu Uganda yaffe mu nsi z'ebweru zonna ebule n'ebweya abaami n'abakyala amanya n'eddoboozi Sergeant Joseph Ssentongo Ssaalongo. Naye bwe nabeerera ate mu nkola yaffe ey'ekiyeekera eyo nayinaho erinnya eripaatiike nickname nga Ntaakimaze. Ntaakimaze. Essebo. Nti twakolanga ekintu ekyo olw'okwewala bano bannaffe abalabe baffe nga ne bw'ajja ng'anoonya ti mutabani wa gundi yali muyeekera terinnya afuna ddala aba afuna okubuzaabuzibwa naye ng'amannya amatuufu Joseph Ssaalongo Ssentongo ng'emannya amatuufu. Gwe nga Sergeant kuba nkimanye nti waliwo omuntu waffe atwegasseko olunaku olwaleero ayinza okuba nga olwaleero ye lwatandise okulaba puroguramu yaffe eno. Kituufu ekyo. Gwe nandyagadde osooka omuddireyoko gw'oyingira otya obuyeekera oba olutalo olwaleeta gavumenti eno mu bukulembeze. Weewaawo. Kakati bannayuganda abatulaba na bonna abatuwuliriza nze obuzaale bwange nazaalibwa 68 mu Gwokubiri nga 8 nga nzaalibwa ku kyalo Mayirikiti mu Busujju mu muluka gw'Ennamutunku eggombolola-maanyi. Naye ebiseera ebyo twali tuli mu disitulikiti y'e Mubende naye kati baatusalako ne batuzza mu Mityana. Kati ng'omwami omugenzi wakati mugenzi yawummula emyaka nga 3 emabega nga ye mwami Vicensio musomesa ng'omukyala nzaala mukyala wa Mpologoma ye Costa Nantale. Kale mu kuzaala obwo kati ewaffe Busujju obuyeekera bwajja 82. Obuyeekera buno bajja 82 yali baali baakayiira naye nga babakubye wano mu mawokota wano kati nga basasise nga balina okuddamu okwezimba. Ate nga mu kwezimba okwo balina ate okuba nga batrayininga okuba nga bazimba ejjo eryo. Kati ffe ebiseera bwe twali baana bato kati ate ng'ewaffe wennyini ate we wali ekibira we bayita nga bbo. Kati ne kiba ate nga n'abasajja bano ab'Obote balinako bano abayuusi ba DC biseera babitaga ba DC kati nga balina netiwaaka nnene era ne mu kujja eno e Busujju kumpi abasajja babagirako ku mugongo kuba babakuba olwekyo babitira Kabweziike kati abakivaamu ne bajja ewaffe ekyo babakitira Kasa. Kati ayi komandi yonna eyakayiira yonna yali awo ne Kayiira waali Nkwanga waali Bakasirye Eggwanga Kaliisoliiso buli mukulu yenna owa Kayiira bonna nga weebali. Kati ate ffe awaka wennyini omukisa omulungi we baayitanga ate nga akaseera akazibu ate nga taata waffe yali mayumba 10 naye nga wa DP kati ng'owoomuluka yamuwa obukulu obwo. Era nti obukulembeze buno obwerusi kuva dda bwaliyo naye byakyukamu buki byakyukamu bukyusi kaakati ate nga bayiisa ku mwenge waffe awaka. Kati bano ab'omuluka omutongole chairman wa UPC Bakinsokoola yali musajja muzibu nnyo kati ng'atajja ate kati tukula ne bano abayeekera we bayita kali kaseera kazibu kati obuzibu bulabika kati Bakinsokoola agamba chairman twakutegedde musomesa owagira abayeekera ko ye nedda ssebo tesibalabanga nakoti ate azita nankibaza mu kibira ekibazo mu kibira ziyita wano nti ate baliwa tugere tubanoonya olwakunza abasajja be aba UPC abamiruka abatongole kati bagenda kusaawa bakubo tibabuliwe mita wakiringa 3 bali we banaayita kati nga bagenda ffe twasigala waka tuli baana bato naye nga abayeekera tubali ababalesa kati bagenda basaawa kati bagenda bagwa ku bayeekera baali 2 kuliko omwami omu yafa n'okufa bali bamuyita Yiga Mutalamu. Omwami yali lieutenant n'omwami omulala saamumanya
Ye mutalamu lyali linnya. Yali yetaddeko awo ndowooza eryo obutalamu buno kyagiranga kweganga kibeera ku muntu omumanyirivu. Era naffe nga bw'obanga oli mumanyirivu baga nti oyo omutalamu. Kati olulimi olwo twakozesanga olwo. Kati nga bw'ogamba nti oba oyo ali sharp. Kati bwetu tekwakati essebo. Kati bagenda okusaawa kati bakwata abaami abo. Bababuuza mumenga tetubamanyi. Ate abantu b'omu kyalo muba mwemanyi. Ate abantu b'ekyalida tebabanga bangi nga kati. Kati abali baga nti affe tuli bannamawulire. Ate bannamawulire mwavanga sibamanyi. Ate ali tulina abalambuzi. Kati babagamba bali abayeekera. Tinakukakaza tuli balambuzi. Musooke mutunuleko mu kamera muno. Mulabe abazukulu abali muno. Kati nga batunulamu. Kati okutunulamu nga bali bakuba ebifaananyi. Bakuba ebifaananyi nga beekera badduka. Bano nga bagoba. Ate ogoba ky'omuyeekera. Kubanga ensiko kintu kyejjo. Nga badda. Enkima zitulese. Kati wayitawo ennaku zaali 3. Obudde bwali bwa kawungeezi ng'abayeekera basonze. Fande Kasirye Gwanga oyo yakamaningako olwo. Kakoosi kaalinga k'abantu ndowooza. Si kalenga 30. Kati nga bamugamba musomesa. Kati twagamba otulyamu olukwe. N'owakana. Kakati bino ebifaananyi bino Seyeggwe. Olwo bayita ebifaananyi. Kuliko oyo muzeeyi wange n'abatongola abalala n'abamanyi bakumi bali abakunga bonna. N'owoomuluka bali bamita nzigiye. Ne chairman wa UPC bakinsohoola. Kali ngaaga nti nedda. Nze bannange mukama wange yannonyi. Mbali siyinza gaana agenda kukola. Naye ate nageza okubanoonya muyingirira wali. Ate muyita mu kibanja kyange. Kati naye sobola kugaana ate nga ye mukama wange. Ne balaba nga omusajja mutuufu. Kakati ne bamugamba ye tolina buzibu. Kati nga balumba. Olwo balumba ew'omwami ow'omuluka awo twesuddeko akaalo bakayita. Fakalo twaliko bakayita Kisoko. Ate oli abeera bukola. Kati nga balumba. Olwo engoma zivuga tuziwulira mutala kwesulako besuzi katono. Bamusaaga alina emikolo gyawo. Ino egyabajjajja zigiragira bwawo zivuga. Akati naye tebatta. Engeri Kasirye Gwanga ekiri nti yali anzaalwa ya Mityana. Tegeeza teyagala nnyo okulaga linnya libi. Kati nga basooka bamuggyayo. Togamba twagamba dda otulemeddeeko ye teyafuda kwewozaako. Nga bagasooka oteekewo engalo zino. Ku mukomago bannayuganda abamu ne bannansi abatuuya omukomago bagumanye dda kwe bakomagiranga okwo. Abasooka bakuba obugabo batula bonna bonna. Kati nga bamudda ku bigere. Omukomago kiti kwe bakolera olubugo. Kati omukomago ogwo guba muti baguteekawo. Naye bagubajja bajjako kola ensonda. Kaakati olubugo lwe baluyimula ku mutuba wali balwalako n'agenda n'ensaamu eno ng'akuba. Ekyo kibanga ennyondo ye ng'agenda. Kati kwe bamuteeka. Nga bw'ona omuteeka wansi tojja bukuba obyabataze bulungi. Kati ate gwaliwo awaka era bakomaga. Bateekawo engalo. N'ateekawo engalo ate ogaanirawa. Ate ezo baazireka n'ebugere bonna. Kati nga bamuleka. Kati olwo Bakinsookola ono chairman wa UPC yali musajja muzibu nnyo. Nga ye bwe buziba tasula mu nnyumba. Bw'ayingira bw'ati mu nnyumba afulumira mu manju ng'ayingira ekibira asula mu kibira. Alina akasaale ke n'emmundu alina. Kati nga bamubaza bamugwira mbuusi bamulaba ayingidde. Oga tujjamu konkona nga taliba. Musajja ono kiki? Naye yalimu n'emmagikive mungi. Kati n'abalema bamulimisa ebbanga ddene n'abalemerera. Kati ffe ate olwo ne bitabuka nnyo. Abasirikale bafuuka abasirikale ab'obote bakuba bakola ki? Olwensonga nga danger zone. Kati abantu bonna abaali abakulu abazeeyizeeyi n'abakyala ab'embuto n'obwana obumu ne bagamba atudduke. Kati ffe tetusigala ku kyalo nga tuli buva bwana tetwalina bavubuka naye nga tusobola ku misinde okudduka. Kati twekweka kati ng'abeekera bafuuse nga bazadde baffe. Twekweka tusula mu bifulukwa naye nga bo batugamba nti kati enkya abasajja bajja. Kati ababanga bagenda okukuba bajjanga kiro ne babayiwa empigi ne babayiwa ekanoni n'abalala nga bava Mityana. Kati ne bazingako. Kati naye nga ffe bwe tudduka
tuddukira mayiro nga 3. Mayiro 3 nga muli mukudduka. Ate nga bajja kiro batandika okuba ku makya naye tebayingira mu kibira. Basimba ku lusozi mota zaabwe ne 14 ezo. Ne baweereza ebikompola mu kibira ne baweereza bakuba okuva ku ssaawa nga 2 ez'okumakya bwe ziwera ssaawa 8 ne baddayo we bakampinze. Ezo zente ne bakukumba. Wabeewo ne ku bakyala abamu be bakukumba bayo tera kudduka budda. Abo nabo ne batwala. Kakati aba gavumenti bakola ebyo. Kati ate omuyeekera naye bwe buziba alina okunona emmere. Era abayeekera bano ng'abasirikale babanga wali eri. Abayeekera bayitawo wano n'ekigaali kyabwe kinona emmere. Tebatambula kiro ku makya le luddamu nga bayinza okukubira wiiki nga nnamba. Kati bwe bamaliriza ne bagamba nti kaakati nti olwo n'abakyala bano abamu bakusanga mu kkubo kiggweeraawo. Ate soomu twalino tuli ku mpewo mulimu olumu otayinza kukozesa bannansi bakitegeera. Oba bali 15 layini teri buzajja. Era nze ebyo bibaasinga n'okumpaliza okunyiiza ennyo. Ku mukyalo omu bwe baakwata omuwala bwesinza kugera linnya ku mpewo ne kati akyaliwo baali 13. Ne bamukolako emikolo awo mu luguudo awo n'avaako maladdako ate bamuddamu ate bupya. Kakati okumaliriza twala mudwaliro olutubozibe tebamununamu amazzi naye Mukama yayamba teyafa. Kati ate bwe twalaba ebyo ate n'okutula batutta embeera etabuse. Kati bano batugamba mutweyungeko tulwane oluki tulwane olutalo bwe tunaalumaliriza mugenda kuddayo musome kuba muli baana bato. Era ndowooza password eyo yali emu kubanga yali fedemu mwe natandikira. Kaakati nga 83 mu Gwokubiri nga 8 nange nnyingira. Naye twayingira bangi kubanga kwaliko omugenzi Golooba, omugenzi Jjuuko, omugenzi Kamya, omwana Wagaba ye akyaliwo abadde nnyo ku esikooti y'Akasiya eggwanga. Naye nga ffenna tuli bakadogo. Kuliko omwami omulala bamuyita Joseph Wekamutogonya ye akyaliwo naye yali mukulu ng'atusinga. N'oli Jjuuko yali mukulu ne Kamya. Kati nga kuliko n'omwami omulala eyali mbega w'abasajja ab'Obote nga bamuyita Biira. Naye amannya g'amatuufu baali bamuyita Kayiira. Naye nga yeeteekako eri Abiira. Naye nga mbega era omwami yali kaputeeni naye nga nabo tebakimanyi. Kati nga tuyingira. Kati bwe tuyingira nze nasulanga naye mu katenti kamu. Olwo tuyingirira Mwagana School of Combat nga Kasiya eggwanga ye ossi waayo training wingi. Ng'erimu Afande Daddula admin officer. Nakoma mulabako nga kaputeeni naye kati simanyira nka bayinza okuba yawumula kuba baali bakulu. Kati nga mulimu Afande Mbabazi yali lieutenant. Ng'oyo Afande Mutala Muyiga oyo yali mwami mweru. Naye ye oba yali mu TZ kuba yatuyigiriza n'Oluswayiri. Omwami oyo yali lieutenant. Kati eyo baali bofisa Afande Kaliisoliiso we ngenda okwogerako olwaleero nti yabajjanga nnyo awaka. Baali emmere tubawa ate emmere yali nnyingi. Kati tubeera nabo waloga nti kakati nti abatulaga ne high command nga bwefaanana nti kakati ono ye Kayiira ng'alina kawunda suuti yayambalanga. Baabanga simaati nnyo abakulu abo naye nga tebakyusa buli lunaku naye ng'era engoye zaabwe olaba zikola ki? Zitukula. Kati olwo bakozeyo ditaaki 3. Kuliko ditaaki emu omwami baali bamuyita Afande Tone naye kati simanyi oba akyaliyo. Omwami oyo Afande Tone afaanana ne Afande Kaliisoliiso. Kati nga waliwo ditaaki zaabwe 3. Kaakati batuuka baddayo kati ffe tugenda okuyingira Afande Kaliisoliiso ng'ate bajjako Abasanda ye Deputy Wankwanga mu biseera bino tuyita Twice. Kaakati naye nga abo bonna baali mikwano gyaffe bonna. Ffe tubawa amawulire mugende mukole kino bukadogodogo tuli busivya naye nga mikwano gyaffe. Kati ate nga batwewa balina siyaasa mungi tebalaga bukambe mu basivya nga bantu baffe tubaagala nnyo. Kati tuyingira. Kati mu kuyingira twali tumanyi nti gye tugenze engeri gye tubamanyi tujja kusala tutambulaga tubali tukola ki?
bigenda kuba byangu mugenda kuba n'eddembe lyammwe kati kutuuka eri nga batugaba mwe mudda wano kati nze bwe banga bampalatuuni ttu eyafanda essozi omwami we bamitanga Mutalamu kati mwe bangaba n'oyo biira oyo mbega oyo gwe simanyi nti mbega kati n'omwami bamita Kamya bambi yafa ffe etwayingira kati bagenda bakolamu palatuuni 3 n'ofusaazi Mensi ne Sergeant Simensi ey'abano bafande ba instructor bafande Kabuye bakasala bali ba sergeant abalala awo kakati ka training etandika enkeera atanikiza ku kiwanja physical chapa physical mujiko yambo tebaddukanga era afande Kasiri oyo ali musajja akyali muvubuka naye nga se musajja se wa kuzanya ssebo ku physical wansawo amuzibu nnyo kati tukola physical ku ssaawa 2 tugenda ati ku kiwanja kya training mukivaako ssaawa 11 ate mulina ogenda mutya enku kati fe abakyali abapya bwe mugenda 5 babawaayo omutalamu omukadde ebinywa birina kubeera 2 ekimu kigenda mu kiyungu ekirala wano ku palatuuni amwe omusula wano musula ku muliro we musulaawo ate nawo mulwawo okwebaka kubanga nti mu ssaawa awo 3 waliwo bano abajja bano bapolotoko abaabo abasomesa ebyobufuzi ebyo history ebyo ebabavuga buli ku kipindi ku kiwanja awo mukivaako ssaawa nga 6:00 erinnya yaba amaze okujja ku 6:00 kubanga ekyokulya yali nga nnyayo nnyayo oyo zemberenge abamu ze bayita empengere kale bayinza okufumba bwe bafumba tampeko nga 10 bayinza oteekamu ez'ebijanjalo nga 3 naye ebyo tebabifumbira mu ssaawa eyo basobola kufumba ku mpengere ezo bwe ziba ng'ezigenda okujjayo ne babiteekamu kuba byo bijja amangu okusinga kasooli kakati ssaawa 7 awo foreign kwa kyakula tampeko yemu naye tejjula kaba kaddayi tampeko eri kaddayi kali baali baakasala baakasalako kko kakalinga ndowooza nga bino ebyuma ebisena sukaali ebyo oba mu maduuka oba kawunga mpimira akawunga kirawo ebyo nabyo nga baakasala okukendeezaako obutajjuza kali kifukuku waffe bali bamita Bobo yali kopolo yenga ye era nga bw'abafumba gisiriye mubeera wano kakati kati gwolaba oba obulyako lunaggwawo ajja kuddamu erekera ssaawa 7 ogw'ekiro kati gwolaba ngenda okulaba nga ndaba ebintu ntuwalikiza olunaku zange 3 awo ndaba nebijja kusoboka olaba bikalubye bannayuganda nzizeeko katodo kabwezi akudakudaga oli akakolako banansonyi mukazzayo kemabega kati waliwo abatwegattako buli olukya kati neŋŋamba nenedda ebintu bino okubeera mu bino ndyenga tampeko emu eyakasooli ono ate ng'emmere mu kyalo mpitire obwaka ewaffe emmere efuluuta sijja bibeeramu kati ate ofusaazi Mensi y'abakama baffe baali babazimbira obutandaala abo bwabanga batema emiti basimba obukondo eno n'eno ne balukako obutanda kwe batuula babeera we bagira bati kakati nga nze ŋŋenda nze ebyokufunga omusaawa zaalingawo nga mu 4 nze n'ebyokufunga omugusi bimanyi ate gwe nnaku 2-3 olina oyize biki kati bwe ddatuuka ogenda mu bakulu numba mu bakulu wali nze afande Kasirye ate mbamanyi netubeera nabo wali ku ttale netusaaga nabo neyeebaka wali mu lusuku nemumuleetera emmere oba musogodde omubisi emuyenekenga yanywako nemumuweerezaawo alina emundu yaabo tewali buki siira tetubatya namu yadde bantu baffe tubeera nabo nze neŋŋensonga kati naye naate otukanga wali mu maaso wali kati yendoza oba yamanya ki ekiyindeese Saabadda kati ng'ayita alapi ono ye teyabeeranga ng'abeera wali ng'aswamye ndowooza baabagawo nga bamuteezaawo nga alapi kuja ng'ayanguwa mangu nnyo tuukawo ng'afunga omugaga kikwangu okubembokako teyandwisaawo ate kukwata bukuyakwalakwala katono nnyo gende ate kakati nze tekakadogo kakati ng'asooka ngalamira ate kyakubira bbali eyi nga wali we balaba nga n'okulaba alengera nti bo bakulakulangawo mu matundu ago bikinga kabakeererezi kati naye mukunku babiri gano yansaasira soka nankonamu 3 nga zo zamwanguka
kati nendala ziragalwanga bwati omukono mukukuba wano gairege gyakendeezaamu kati zimala okuggwayo kati nsituka mbuuza obadde olagawa konze nze kimanyi kintutte ewaakasirye seda afande wabula ewaakasiri era bwe ndinamugamba emale mugeze mugamba nze bino okulyanga tampeko emu eyakasuula ate saawa musimuko saavu gw'ekiro ate emusulu ntemwebaka nze sijja bisobola mbikoye manye mugangenda mugana eddire yawaka kubanga nti ekkuba nayitamu nalindiraba ate nga ne maapu yaawo ng'ogyewoga nti oli mukibira tolengera ngimanyi olutuka kutala oba oli waffe waka nanga nti tokiddangamu ate olina katonda wajja kutubega wano togezanga nanga nti genda era owonye kati bo baamanya bakama baffe ndowooza kati ekiro nga bateekawo omukutano ogwo si ekirungi kwogera luswayiri bagamba wabeeranga okuganga muna mukuŋŋaana kati nga bajja nga batugamba eno ensi gye mwajjamu ndala seyeeri gye mubaddemu ku ttale eno erina amateeka gaayo era mulina ogagoberera ekisooka teri akkirizibwa kutoloka bw'otoloka oba wajja kutubega era singa okwatibwako ogenda kusima ogenda kutyaba enku kati ffe tumanyi ti kakumbi ffe batugamba kutyaba nku olwo tubuuza ku bana abakadde kubanga tegwali gwaffe makulu tuffekka bonna ng'ogyeko abaasigala kotagaadi abakuuma kati nga batunnyonnyola nti ako kaba kakumbi kakumbi byebiki nga tusirika ate nze nafunyemu dda akazigyamu empewo awo manye ekigenda mu maaso kaakati nga batugamba ekirala buli muntu alina kubeera mbega ku munne era buli omu ateeko munne eriiso singa oli agamba nti ogenda kutoloka muweeyo mangu abeera embega wa munne timuwulidde nti tuwulidde ekirala ffenna tukolere wamu ate tubeere bagumiikiriza n'obumalirivu kuffe eyafaani olaba lwagati oli bagawuddamu nti afande etugamba yessebo koffe kale kakati nga batuta so nakututa nga basigala nga tebatuvuga ekipindi kyabwe ekyo biki kati ffe bwe twabeeranga eyo tokkirizibwa kubeera mu bukuukuulu era bw'oba omaze training yo oba muvude ku nku walibalenga obukuukuulu waliwe mootera omulyo mwena mutuulaawo naye ebirombo tuli babiri tulina byetwogerako olina okinnyonnyo kati oyinza butaddamu okulabikako obala kaki kikyopanga mukukuta ki kati nga tukola ki nga tuvuga training yaffe nga tugivuga olwo tugumye tekyali kyakola ki ate oli omwami yali Joseph oyo omukulu yangomera nga tujja kumalako tutya ate nga olwo training yaffe twagikola yali ya myezi 5 naye nti twamala emyezi 7 ekyatuleetera emyezi 7 ono kayiiro ono biyiiro ono yayitanga bira kayiiro oyo mbega kati abeera mpoloota ankuba kati akalimi naye ebintu bino lwaki tetwesalira amagezi ne tutoloka tuba tusolee mu katenti tugenda ffenna okutyaba enku n'emmere bw'oba togenze kunona ye yatwale kuba tetwagendanga buli mwenna munno bwe muba muli ababiri kwata akasefuya koyina tuukayo eno yange eno yagundi era nga n'ekifukuku atumanyi wawulika ne bootabuuza amanya bano bali babiri kati nga naye bino tubeera mu bino ne mugamba owange tugume olwo tetume nti training eri gwa lunaku bwe ruti ate nga nange sisobola muwaayo ate mukwano gwange ate era nayo tabikugamba ng'akigamba butereevu akondayo kamu naga naye nga tubonaabona nnyo embeera gye tuyitamu naye twali badde oba twesalira amagezi ng'akomaawo kakati kati koolutu ye yamanya ngeri bwe muntu mbega aba muzibu nnyo naye omwami oyo alina pulaani nnyingi kubanga olumu bwe twabanga ku training titwagendangako emmanju ng'osaba ogendako ki tulina kabiyonjo zaffe zitwasimanga awo butonotono awo si ekirungi kwogera bintu ebyo ku mpewo kati ng'olumu namusanga ng'alina akabalwa kawandiika mangu awo bwe yandaba n'akukuta nga akakweka sajja abala kiki sibifaako naye nanga omusajja ono
oba mbega aŋŋamba tutoloke awe munene kikujjira nentandika okumutyatyamu kati ne munku wano nentandika nga okumwekengera tugenda munku naye ate era batuba tugenze munku sigenda nnyo owala ntandisa okwekengeramu naye ate nga bonoomuwaayo ate tolina bwina akola ki kubanga olina okuwa amawulire nga matuufu kikakasa kati kwolwo olwasembayo twali naye munku nga ŋŋamba omanye ekiriwo nti olwo tweye tuweze emyezi 5 tetukyakola nga tetwatandikira bwe mugende ku ssaawa 3 ku 9 muba muvuddeyo nga mugenda muzzamu babadiza bye mwakola ki bye mwayitamu kati nga ŋŋamba ekiriwo kimanyi nze ŋŋenze tugende tutoloke bwatyo konza leka naawe training bainstructor batugamba tugimazeeko tulinda kupaasinga kaya ate endagawa mugamba nanganze ŋŋenze nze nkoze eki ŋŋenze kale togenda kukuba aduulu kuba ne bwogikuba era abadduse kati awo ne bintabula nkomawo neekuuza nga nze nsirika saayogera agendera mu kibira eyo amanyimu ye naabula amanyimu olwokwata ofulume era waali nga wangu nnyo nga ne bwoba ogenza okutyaba enku ng'osobola okutoloka kuba twakyali kinene naye ng'oyinza okutambula nga kumpi koota mu mayiro yakyo munda omwo munoonyanku kati nga kyangu nnyo naye nga bwe bakumanyira titemuli olwo yatolose nga tteeka buli kiro ssaawa 2 mwenna mulina okubeera ne paleedi paleedi yakubala bakyabaliwo n'abatakola ki n'abataliiwo buli lunaku mateeka terina kubulawo kati naye baana abageze bokuduteza boketta abakozi bo babeera bamanyi kati ate ffe amakulu tetwatambulanga ompozi olumu okulonda ku mmere ne mugenze ku kigaali ekyo kati babala tebamulaba ne bagamba ono yatolose nze nsirise soogera musula mwenna mu ttenti yatolose kati nga batugamba mufunga muzigo ate muzigo kibugugugu bwe butyo kati nga tusiba ebyaffe kati mukusiba tetumanyi ffe we tugenda kati afaane kasirye eggwanga ono 12 twali tutandise okuba nga tuvudde mu ditaaki eyo naye bwe tuva mu ditaaki wano temukwata layini emu mugenda kukola ekisinde ekyo abaganda baita kisinde ffe mu luswayiri kituyita omusuululo ogumu adu yajja bafatannyayo ezo ajja kulaba bwe mwayise kati buli omu akwatalirye naye nga batugambye nti bw'otambulako wano nga ne mu maasoko kale nga ka afu mayiro nga muyinga babayita nga mwenna mukuŋŋaana mukola layini ki ate woova bakugamba woolinya olina okuzibawo tolina kulinnya muddo guno bw'olinnya wano yerula obukoola buno linnyawo ekigere ddamu obuzzeewo wasituke olina kuba mwegendereza kakati wano kati nga tuvaawo kati ne bano omusajja ono mbega yakozesa obwangu ng'atolose naye alanga alina banne bakwatagana nabo kati bambega bafano ssaawa nga 3 awo bajja bano babituyita ba opi ti ekiri ku ttale tolina woyisa kiki kigere aduyi mutirifu kati ndoza ye alina empuliziganya ebiseera tebaali banyanya baali bobote special force eyo abamadowadowa bano abatali nga ba special force naye abasanga otukuba baalinga bambala oba bayambalanga guliini ne bano abamadowadowa kyali special force plane eyo kati naga bayitirivu ebweru kati ate ffe tetulina kyetumanyi nga bajjako emundu ezimu awo nga basindika ku kotagadi kuba kotagadi kwabangako emundu emu kati nga basindikayo emundu zaalinga nozanga 9 awo kati ffe nga twebaka ate kwebaka ki tolina bye bwebaka awo teri kwogera kati 12 awo tandika okusimbula ekyakozesa ekyo nga temuyinza kusimbula kiro temulabawo ate bano abalina butooki be bakulu ate temulina kukwatala layini emu kati nga tusenguka nabo bano bwe kyebaakola eno gye tuva mota gye zikola ki gye zivuga gye zigwa kuba yali amanyiiwo nga ffe tugenda twongerayo kati banoonya batunoonyeze wiiki nnamba
kolo balwamu kuba bwe bajja bakubamu ennaku 3 bagenda naye kolo yali wiiki kati naye nga ffe kyetukola bwe bukya ku makya mulina ogenda mu standi 2 okwekweka ne kubeerako n'abali ku road blocker abagaadinga kati bano bambega bano bajja batugamba nti abasajja bano ekkubo baalyabyo bwe tuyingirira okuva ku ttale eno naye bwali bwakyo tebayinza kujja kiro kati ffe tuyingira ensolo yaffe kati bwe tuyingira batematemamu obubinja 30 nga babawayo emmundu emu ebakuuma 40 emu ate zaali beka abalina emmundu be bakulu era emmundu ezaali ku training bwingi afande kasi yalina emmundu afande Dadula afande oyo yiga oyo mutalamu afande Mbabazi bofisa abo kati nemano alimu emmundu zanga 13 zokka tezaali nyingi kati nga tusirikira lezi bazi bya sawa wonga 4 ez'okumakya tetwaddukiranga wala nnyo nga muvanga wano mu ditaachi mutambula kwanga wali mu maaso ko nga wali nga mulina okuba mulize ebiri ku ditaachi wano mu ditaachi yammwe kati tugenda tuwulira amafulungu ago gabeera ku miti kati agatulabulanga nnyo tugamba nno bayingidde kati tulinda ate zibula saawa 5 tulina kituwulira kati nawo batuuka mu ditaachi basirika mu kampu yaffe ne batandika okunoonya bwe tebatulaba ne basirika tebanyega kati ffe ziweraawo saawa 6 kitundu tugamba abo bakoze eki akakosa akaffe akafande Mbabazi tugamba tuddeyo bagenze tujja nno twogera kati waliwo omala gwe twabuuka kati nga wali tubatuukako basooka batuyita era singa baali muleeya baali bakwatanga bakola ki balugamba nti amujja abasajja bagenze twetunula tuti tulaba abasajja boogera oluganda ate bali mu uniform ekikumi ekyali awo nabo ne batugirako speed kali mutugirako kali mukubuuka omwala wano ne balyoka bagatuyisaamu baatukuba n'amasasi mayitivu naye nti naye twali tuli batendeke todduka kiwalazima kino olina okudduka nga weewese era kati obukadde kale ngeri gyetukaddiye sisobola naye ate tuyenje buse temukyali kaakati batuteekamu ebyasaawo kati waliwo omwami ovuga omwami yali mudaama yali kopolo yalina akafuba kati agenda agwa wansi tasobola kudduka musajja wattu kati mukugwa bano balowooza nti bamukubye babuuka mubuuke bafataffe kati mukumubuuka kati fetuuka ku mwala wano fetwekasukanga te bo gwabalemerera kati afaana Mbabazi ono nga kyalina okukola kubakubamu byasi asobola obabulookinga ate nga tayinza kuba ate nga tukyali mabega oyo tyalina mmundu ono afaana Mbabazi lefutinanti kano ye agudde ye buli omwana nti kudduka lulwo alaviya mu maaso eyo toba ekidiira kati alaba tuweddeyo abakubamu ebyasi byalinga 6 tetwamanya oba byattako bali tu ebyattako era nze ku mwala awo gampita wano amasasi 2 n'akasale kali namala kutweringa kayulika kakati nedda lyampita ku nviiri kwe bali tusala nviiri ate olina ennankani toyina era bwe baŋŋamba tubanga nti ate uziraba wano yokyeza wano libadde essasi ate nga nze mbanyi bwe lyokya twagawuliranga nvuga yaago kakati bwetyo Mukama yakuuma ne bajjajjange bonna bakuumira wamu kakati munnange nga tusirikira mu kava zaffe ezo nga babeeramu bakuba obusisa babokyeza bonna obugugu bwe twaziterabo bonna ati tubukunduka twakasuka eri bonna babukumakubako omuliro kati bwe twamanya nti bakifulumye bagenze kati balina paasiwole baba bafulumye bakubayo ekikompola kya mmoto eno kati nabo bennyini baba bayingidde ekibira zino mmoto eziri ku ttale tebasobola bikubayo bajja kuba bannaabwe kati bakuba ekikompola kya mmoto netumanya kati bakoze eki bafulumye kati kyatwalira ebbanga twali tulina kudda mu ditaachi eyo kubanga balabyewo kati olwo buli komandi alina akakoosi yalina okulaba waakakukulira kati naye bo balinanga enkweka netwamalayo wiiki nnamba mukava zaffe zetuli akakozi kaffe abantu 3 kati nebadde ate kati tukuŋŋaane
ate awo tulina okusengukawo kwali twakyusanga bukyusa nga n'olumu enkuba ezigwawo mu katundu awo muvaawo ate bwetugesa ate ne mudda nga bwenkola bakola kati tuvaawo kati kaliisoliiso ono kati tuddamu awo tukolayo ate gyali myezi 2 era abaddamu bamanya ndowooza n'embega teyali omu mu bannaffe bano balabika baalimu bangi kati era agenda amanya tekaliisoliiso agenda kujja tupaasinza kati era bagayiwa omulemesa kati baagala bakube training wingi yonna ekole ki esaanewo kuba olimbega yali yaketta bulungi era ffe training wingi eyaffe yasooka training wingi yasookera ddala mu fedemu omuzungu bajayita fasinte Kenya anti naffe twasoma tugenda tuyigayigayo kutono kakati nga tebaagala bagisaanyeewo kati baddamu bagayiwa kati ffe tugenda okulaba kaliisoliiso azze ne konvoyi ye ate mumanyi kati otuuka watubuuzabuuza kale ffe gajiyaja nti atumanyi ate naye wayingira ate muzeewo kiki yafa akola ki kati bo tetwamanya minsoni yaabwe tugenda okulaba bayingira bajja mu bungi bajja mu buki abayingidde 30 15 naye bajja balina emmundu oba batuleetedde ate kati ate siba batuleetedde emmundu oli aba balina kubalira 2 kuba balugamba emmundu weeziri kamakasamala training bwe buti emmundu zikola ki nga ffe naffe tuli okuba twere okwatirawo tuyafaafagana abasajja tetwatundulanga kyamulwabula kufaafagana tukole kiruggwe kakati saawa awo nga 12 awo nga badda ku kiwanja kino kibakolerako paleedi emanyi ekyanankani ekya fiziko kuba twalina 2 ekya fiziko kitono kiri ekya paleedi kinene kwe batrainingiranga kati ng'agira nga bakola musuulu gwabwe ngappo bogera tubitegeera kati tugenda okulaba bajja batulondalondamu kofe amakulutu bafa amakulutu nga balondamuko nga batugattamu bali ne bali abakadde famu twalinga 30 n'ekigwama kati bali abakadde abatalina mundu abamu kati nga batugamba buli omu alina okufunayo akasefuliya n'akati nga bano oba abakubagwanga mujje kati ate ebuti mukirira bwali bungi gwe butemirako akati koyagala naye tetunera kumanya ki kyakola ate alina kati funayo ekiba ekibaati kati nga tubifuna kati nga batugamba tugenda kukuba basajja naye bwe tutandika okukuba buli omu alina okuba nga akuba sefuliya buno n'abalina amayinja kulikola abalinanga amayinja olwawavesasi kasuka baya amayinja bekolerera n'enduulu eyaki naye temuva wansi tumala balagira naye mulina okuba nga mukola ki nga mukubako ffe kale tebatubuulya gye tulaga kati nga tusimbula kati buli amagye bali bayiye mangi naye nga agamu gali eno mpigi amala waliwo bayita eggomba abayitawo mu kasoli bwe batiranga ennyo abantu amala galiko abasanda amala gali mitiyana kati amala gali kabula soke kati banno nabagaliza babakubemu kola baba bashankalanye kati ffe kwezi tugenda kabula soke akanoni gye tulumba tugenda kuba beekanoni naye ffe tetumanyi kati nga tutambula naye temukiriza bakwogera muli musuulu kati baba tunatera okutuuka nga batuga mupige magoti kupiga magoti kwe kufukamira kakati ngolo batwabulamu gurupu ezi 2 kati gurupu emu nga bo bagamba eno egenda kutambula bweti nene etambula buki kati tetwabeetolola bonna twabalekerawo singa tubakuba ekkubo lye banaakola ki lye banaakwata kati nga batugamba ti bwe tutandika okukuba nga bwe twabagambye nga nammwe nga mukuba amabaati ago n'enduulu ey'amaanyi tugamba sika muzima biki sosaive tuliyigayiga sika buyo muzima biki musenzi buyo biki kati n'enduulu kiwide kakati naye nga batutobese wano bateekawo ow'emmundu wano ne bateekawo gwatalina wali ne bateekawo owaki ow'emmundu tebabateeka mwenna wamu bagenda batutabulatabula kakali ate bwetunatandi kugamba nti charge omulundi ogusooka temukola ki tosituka bwe tuddamu charge n'ogwokubita okola ki naye ogwokusatu nga mwenna nga mukola ki ate bwe tuba tulumba teri asigala mabega ate teri alina kuyita mu banne mwena tulina genda ku layini ki emu
ate bwe tuba tugenda totambula butereevu bwoti olina kutambula bwogenda bwoti ogende bwoti ogende buki bwoti se kugenda buki toyingirawo nagalaale olina ogenda ngaokola ki aga nti olaba nga aduya obaze oba akuba wano oba ovuddewo bwe tutyo ebaga naye tolina kubanga osigala mabega kale tolina kubanga oyisa banno enduula erina okubanga ate yeyongeramu ki ate mulina okuba ate nga mwewese nnyo olina okuweta omugongo ogwo kyegere kati sikyayinza kisobola nkaddiye nabo benyini bakama baffe baali basobola omusikala bamutendeke bulungi anti ate obulamu naawe obwagala kaakati kati ziba ziwerawo mu ssaawa nga 11 awo ekyasi ne kitandika kamanda yasooka kati nze nali mu kikozi kyafandika liisoliiso yabo nabasegwanga bonna baaliko bakomanda bonna baaliko eno ku training bwewe waasigalayo abasirikale abakadde waasigalayo ndowooza nga 13 kwafa amakutu ffe twali amangi nga bo batono n'emmundu nga 3 ezaasigalayo yonna zaagenda kuba baali bazikuŋŋanyiza kuva buwambe eno luddawa nga bagenda bazisolooza kati ekyasinga kibwa tufaafagana nabo kati ziba ziwera ssaawa ng'emu awo tebaagala bakyajinga tebunaba kukya abala bakyajinga nga bulaba kati kyaji etandika kati mu kutandika era nga bwe batwagire bwe twakikola naye nti mukama yatuyamba ffe tetwafiisaayoko yadde n'omu ekibonezimba kino engeri gye twabazinduukiriza abikyalimu n'otulo tebasobola tukubamu masasi mangi gaali matono abamu kudduka baali tebeetegese kakati nze wadde twakyajinga emmundu zaali nnyingi katosobola kubeera mirambo egyo naye nze mu kulaba bayinza okuba baafa wakati wa oba nga 3 n'ekigwagwamu awo naye nga ate mundu twaleta nnyingi mundu zaasuka mu 6 awo era kati nze kwolwo kwe kusooka okufulumya ku ssasi kubanga nti emmundu eno bwetwabira ku training bulungi nnyo nakyaginga emmundu yange era emmundu eyo yali faazi Yugoslavia naye nga erina magazini zaali 2 kati omukyoli oyo oba yali mukyoli balika ggwanga ki yali musajja mukulu kubanga ntibalikukyagi wano kyali mulumba kati yali naye nga akyalimu akasambagala kaali kakyalimu naye nga emmundu eno yali agyambadde muno bwati muno kati yayagala ddukoba nayo kati nensooka negirasooka nemusikako kati mukumusikako ekyo olina okukyaginga emmundu naye kuba baatugamba nti emmundu gikyaginge oba kyofa okufunye kyonna ate bwoba okyayinza olina omwambula bakitugamba tolina mulekera luki olina omugjamu engoye ate olina okukozesa oba boosika oba amapesa gakutukaga buki gakutuke anti eyo yannema kati nze nsooka nsika kijaketi kino yali asibye muno kyalimu olugulwa muno kuba yalinamu yunifomu n'ekijaketi kiringa kijaketi nsika lwolukutuka kati gijjamu kati nange yunifomu eyo nsika kati mu kusika yayitamu eno mu ngatto kati engatto zino nkyakukuta nsumulwa obuguwa zigaye kati ono omunnanga alina ejjambiya naye yakubadde abakadde bano abatalamu abakadde abo betuyita abatalamu nange avaawo kati mukuvaawo nasooka n'atema pa okugulu kati bw'atema eri bwaluka yatema n'okola pa kati bw'atema nange akwata kati nange mukukwata kati engeri yebali nti obuguwa buno ng'alina kusiba obuguwa bwe nalisumuleko katono mbugatte wamu neeteeka wano amagulu kati nze n'obusafuya buno nze ku nakalisaavu ayina emuntu yange ey'ekiti eyo nga yo era eyo yambira ku kalisoliso okunteeka operation yamusanyusa bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya mukama Agape Christian Secondary School ekyungu mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa minisitule y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyo
n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basange Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Christian school, that school.